Ng'omuyigo gw'abantu ababutikiddwa kasasiro ku Lwomukaaga ekiteezo gukyayinda, ababaka ba Paalamenti bongedde okulabula ku nkwata ya kasasiro mu ggwanga n'engeri gy'eyinza okuvaamu obugagga. Mu kiseera kino omuwendo gw'abafu gusobye 20 era okusinziira ku mubaka w'amasekkati ga Kampala Muhammad Nsereko ategeezezza nti obulabe bw'ekiteezi ku batuuze yali yabutuusa dda mu lukiiko olukulu lw'eggwanga. Tesobola kubeera mu kibuga kiri poorly funded era ne mbagamba ffenna ne tuba abantu miliyoni kumpi 7 ku 8 nga tukozesa landfill emu. It's a recipe for disaster. Mu kiseera kino abakulembeze enkumba nabo bakalambidde ku kya KCCA okuyiwa kasasiro mu kifo kyabwe ekyankumba Bukoolwa ekifunda nga batya okuggweera mu nnyanja. Nsereko agamba nti kasasiro ono asobola okuvaamu amasannyalaze n'abantu ne baganyulwamu nga bamubagulako. Wandibaddewo recycling and disposal plants in different areas mu different sub-counties. Nga baga nti avudde mu Central agenda wano. Era ebifo ebyo ne bibeera manned by private people abasobola okusooka okumusootinga. Omu ne tumugyamu amasannyalaze, omulala ne tumugyamu briquettes, omulala tusobola omugyamu ebigimusa. Abantu b'omu kibuga n'ebitundu ebibeetoolodde bawa omusolo mungi, balaba binnya, balaba kasasiro mungi. Sente zaabwe tezibaddiziddwa. Nga tugenda mu maaso tusaba gavumenti etunule nnyo mu nsonga z'ebibuga bino ebigenze bijjako. Kati nga nze nkikira ekibuga kya Hoima City naye bw'olaba ene strategy ene plan eriwo okulaba nti tugenda kubanga tumanaginga kasasiro ono tewaliiwo. Abakugu bali mu Uganda ba environmentalist abatambudde abamanyi how to manage kasasiro ne balyoka bagamba mu geo project bateka butesi kyuma wali ng'ekyuma kirya bulya matiriyoyo bataka n'okumunonya nga takyalabikako. Era mulaba kati abamu bafudde business abalondalonda obucupa ninga abali ku small scale. Abaka abalala obuzibu babutadde ku kitongole kya KCCA kye balumiriza okwebakira ku mulimu ekyaviirako abantu okufa. Ffe wano mu Uganda tubitwalanga byakubalaata. Kasasiro kye kimu ku bizibu by'ebibuga. N'ensi ezikula n'ensi ezaakula zirina kituyita waste management oba balina engeri gye bamanagingamu kasasiro oyo. Nti n'ebimotoka ebimukuŋŋaanya bimunyiga naggwaawo n'afuuka mutono nnyo. Naye bano waffe bamukuŋŋaanya ne bamutwala ku dumping center ne bateekaawo era ensonga lwaki tufunye ekizibu ekyo. But the most critical thing is funding, because I want to believe in every implementation of any program, any activity, as long as funding is adequate, then we expect good output, good results. Bya Muhammad Wamara ne Eric Sebalamu Omunyo.